Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso gyegattako. Olunaku olwaleero tugenda kufumba binyeebwa, naye ebinyeebwa tugenda bifumbiramu enkejje. Enkejje ze tugenda okuteekamu zigenda kubeera za nsaano. Tugenda kusooka zisekula bwe mujja okulaba. Kale tutandike. Teeka essefuliya ku kyoto. Okusookera ddala nteekamu k'otuzzi otutonotono nga bw'olaba. Tugenda kufumba binyeebwa. Kaiteekamu ennyaanya, oteekemu ne karoti, oteekemu ne garlic bye tusoosaamu. Kaitusoke tubitabo bulungi nga bw'olaba. Ebinyeebwa nfunye bye tuyita ebinyeebwa ebinyige bye tugenda okufumba. Kati eno afu bye tufumbye biteekemu nga bw'obiraba ebinyeebwa. Bw'omala obiteekamu ekiddako kubeera nga binyigibwanyigibwa binyige. Bijja kwetabeera ng'obinyiga mpola 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 bibeere nga byeta. Onyiga bw'oteekamu ku tuzzi, okozesa tuzzi bw'obinyigaanyiga. Oteekamu otuzzi nga bw'obinyigaanyiga bigenda kweta bulungi. Tabulamu nga bw'oteekamu amazzi. Amazzi osobola okukozesa agookya oba agannyogoga kiri eri gwe, naye gwe bitabulemu bigenda kweta bulungi nnyo. Bituuka awo tuteekemu obutungulu nga bw'olaba. Obutungulu tobuteekeramu kumu, teekamu kalweyiko taddemu ak'ebibiri mu afu nga bw'olaba. Ddamu otabule, ddamu obinyigenyige obinyigenyige ebinyeebwa, ddamu obinyigenyige. Bwe bitokota n'obiraba nga bitokose, teekamu green pepper bw'oba omulina. Tuteekemu n'omunnyo togwerabira. Omunnyo tubiteekemu awo nga bitokota. Beera ng'obitabulamu bireme kusiiriira wansi. Tutaddeko ebinyeebwa byaffe tukaliire ku nkejje. Enkejje zino tugenda zisekula. Ensaano yaffe ey'enkejje ndowooza ogiraba yeeno. Esigala ng'osekula, gisekulire ddala egonde bulungi. Kati bw'olaba nga bitokose beera ng'oleeta enkejje zaffe. Zino enkejje zaffe ez'ensaano tugenda kubeera nga tuziyiwamu nga bw'olaba. Enkejje twazisekudde, olaba bw'ozisekula kiba kirungi nnyo. Beera ng'otabulamu enkejje zaffe zibeere nga ziyingira mu binyeebwa. Tuba tugenda kufuna kawoowo k'enkejje ng'olya ebinyeebwa owuliramu ddala enkejje zennyini. Beera ng'obiggyako obeere ng'okendeeza omuliro. Omuliro gukendeereze ddala, oteeka obuliro nga butono. Obeere ng'ebinyeebwa obizzaako, beera ng'obizzaako bibeere kalira akatono, bibeere nga bitokota mpola mpola. Tubireke bibeereko mpola mpola, bibeere nga biboobera, bibeere nga bijja bulungi. N'olwekyo beera ng'obireka kalira akatono nga bw'olaba. Bireke ebyo bibeereko mpola 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 mpola, byongere okujja obulungi. Njagadde tukebere ku binyeebwa byaffe bye twafumbye. Nabagambye twabifumbiddemu enkejje, naye ng'enkejje twasoose zisekula. Ebinyeebwa byaffe biibyo nga bwe mubiraba biyidde bulungi. Ebiseera ebisinga ebinyeebwa buli olaba nga bireese ka cream kungulu oba ka butto, biba biyidde bulungi. Kiba kizibu okugamba nti ebinyeebwa byannumisizza olubuto. Bwe biba bireese ka butto kano nga bw'okalaba biba biyidde bulungi nnyo. Ekirala biba bigenda kuwoomera nnyo nnyo. Ndowooza ka butto okalabaako. Kyekyo bwe bali kubeera ku channel yaffe.